abasawo misango minene yakuba abasawo misango minene yakuba abasawo kula wano sama wali ini na wali toa mkonde ayo mulamuzi sawa kwa imilia Ujamani chikutulo mchira kwetu Ujamani chisibiso mferingere Ujamani ndawulo putane mkele Ujamani chisati koli monene Achimani ulizae eliali kulisene Elio moketo liya kusasulirawo Seto mkolo musango tukumarirawo Uli mugongo uli mama miziboi Seti mafia sepi mama manika Iwa style ulizae ulikuwa Nimumi nawakuwa makuwa Uli mwanene I'm the S to the I to the R Kaliba. Baso omusime kabaka boyaita. Bakole ya abantu bakabaka mu lubiri. Bamanyi bageni we yasima nabayita. Oli mutiti zitole munika. Utaza kolola kuswa speaker. Utaza bobi ku Wani komu Kikenga mupiacha inani. Magola kwani mukaiba kule. Yedu kanale kawete. Sijalosi siriwo polisi sigaba bondi ebyo mugeto bya kusasulirawo ekokolo musango tukumalirawo obo ina mamizi boy ateli mafia setu emana banika abuterevu nnyo y'omukulu gw'ova okulabikanga mwanatu weerabirako ye Palaso yabadde mu kivulu ewa King Saha era nga enkola ye bweri Alien Skin buterevera yamuyisizaamu eggaali. Tuli mu kaseera ng'abaana ba Fangone mbu basaba justice baagala poliisi eyingire mu nsonga era tuli mu kaseera nga Alien Skin yagobye aba NRM bonna ewuwe. Yagambye etakyayagala wa NRM yenna kulinnya wakaawi mu butongole yabagobye n'ategeeza tayagala kuddamu kubalabako. Nga neri aba Fangone bwe basaba justice okuva eri poliisi mbwebere ng'ekwata Palaso. Bye biri ku mutimbagano basaba kimu Palaso aberenga akwatibwa. Kyokka Palaso ye ali ku stage ez'enjawulo bwayimba bwakoda Alien Skin nga amutegeeza nti si munene wabula ye Palaso ye munene. Embeera yo bwetyo bwekyatambulira ddala lw'olutalo makati ga Alien Skin ne Palaso lwandibanga mwanatu alutandika butandisi. Kankongereko n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Show ya King Saha ewedde wenjogerere sawa zino show ewedde bulungi naye akasajja kakubya abantu endongo. Show ya King Saha ezijukiza challenge ya Bobby Wine oba ku challenge neno kisho kyekisinze simanyi na kumanya kuba zonna show za byafaayo akasajja kakoze byafaayo ka King Saha kafukamiza cricket over mbadde sobola kukwebakanga sibawulidde ku bibadde mu show wadde nga abasinga mu birabye naye nze oluyimba lwamu businza okunyumira mu show ya King Saha akamwanyi kaaliwo akasajja kayisizaamu abasajja eggaali nga kakula layini yawo naye nga zikwatagana kabiyizaawo sigamba nti byabadde muri haso naye nga kabiyizaawo awo ge bayita amaanyi g'abantu bannaye mugalabye amasanyalaze ga Kyagulanyi mugalabye awo ge bayita amasanyalaze amatuufu 3 phase oba na 5 phase akasajja kafukamiza lugogo mbadde sira wanko lugogo wejjula bwetyo
nesaba amazzi nga n'abantu ng'ekifo tekibamala ne babagoba bugobi okudda ewaka. Poliisi netandika kugoba abantu kudda waka nti bannaye ekifo kijjudde kati katulinde Masaka gy'agenda. Naye ng'akasajja bannaye nze oluyimba lwe kasikasaka kuby akamwanyi kaaliwo ate kimanyi buli muntu yenna alwagadde bannaye. King Saha sali Ayesi buterevu nnyo embeera yo obwetyo bwekyayimiridde saidi zeeyo. Kyamazima kyo olunaku olw'eggulo akasajja buli omu yakkiriza nti ddala kayimba. Abalala batandise n'okukawa ebifo eby'enjawulo ng'abalala bagamba n'okugamba nti ssaawa eno musical ke kanambeemu. Ntegeeza ka King Saha nti ssaawa eno kandibanga ke kakwata ekifo ekisooka bwe kituuka mu kuyimba. Ddala akasajja ko tewali akawunyamu essaawa eno wetwogerera. Buli omu ayogera bibye nga kwogase n'okubeera nga amwanatu akawaana olw'ebintu bye kakola mu industry ennaku zino ne record gye kamenye olunaku olw'eggulu ne kajjuza ekifo kyonna. Ekifo kyo kyakubyeko VIP obutebe bwo babadde balwanira bulwanire. Kwegamba omusajja ye ayamenye record ekintu kyo yakifa bakudde ate nga n'omwezi gwe tulimu guno gwa January mwenda mugumanyi abantu bali mukubeera nga bateekateeka kuzza baana baabwe ku masomero akasente essaawa eno bakakuumye nnyo nti tebaagala kintu kyonna kibalyako sente kubanga banoonya kubeera nga bwe batyo bazza baana ku masomero. Naye akasajja ne kategeka ekivvulu mu January ate ne kakiteeka ku mitwalo 3 si mutwalo gumu ng'abayimbi abamu we bakola kakitadde ku mitwalo gya Uganda 3 ate ne kikwatayo ne kikuba ne kibooga n'abantu abamu ne bagobe. Ekyo nno kyongera okulaga nti ddala kasajja kalinnya level kasajja kayimbi kaddala nnyo ate nga kaagalwa abantu. Kwegamba mu mbeera eyo n'abantu ne bongerako ne bategeeza nti oba ensonga ey'okutambulira akuludda olw'abantu lwe lukaleetedde okubeera nga kakikola bwe katyo. Era ne bategeeza nti n'abayimbi bonna bandibadde bakopa King Saha nti tambulira ku sayidi y'abantu yogera ku bintu ebinyigiriza abantu then n'abantu tebajja kubeera nga bakuvaamu. Abantu naye bajja yimirira naawe mu mbeera yonna ne ku bivulu bwe biti bajja kujjanga mwanatu bakuwagirenga. Nti abantu bwe balina ssente ze banoonya. Era ekyo abantu bakigambye abayimbi nti mukitegeere nti abantu bwe balina ssente ze munoonya guyimirira n'abantu yogera ku bintu ebiruma abantu then otegeke ebivvulu olaba abantu bwe bataakuyira omututimbe gwa ssente. So embeera bwetyo yo abweri omusajja ye yakikubye ekyo ge mazima naye nga embeera bwekyayimiridde. Kankugereko n'akatambi akatala katono nnyo n'oluvannyuma tubeere nga atweyongera mu maaso. King Saha ekituufu leero okubye ekivvulu era abantu mbalabye bazze naye naffe basejjaka abantu abatasobola bintu bya muyeye atulowoozeeko okitegeera genda ku Serena n'otusaba emitwalo 3 nze ninayo bakyali bange ng'enkumieza basejjaka bannange ojjasobola osasula emitwalo 3 naye kati bye tuwulidde byoyimbye byetwagala tudde mutuwulire ne wali kubanga tusubiddwa nnyo nate gyagenda naye natidde nga abantu bagenda bangi abantu babadde bangi kati tubaye tusaba otukolerewo kasho wali ku Serena naye otugamba emitwalo 3 kati nze King Saha ku ngeri gy'oyimba n'ebintu by'oyimba newegiba tumwita sisobola kubeera nga nsobola okusasula emitwalo 5 lwaki mba nsasula lwaki mba nkunafuya n'abiri ntono ku King Saha n'abiri ntono kati ffe basejjaka tufunireyo olunaku tusogenda ku Serena osobola tutwala e Dubai nokakati mukano gamba twala e Dubai olaba Lagadi nkyagenda ku Serena abo balwagadi mwana kale otunafuyizaamu naye tugende mu maaso tutegekere olaba ebyo byoyimbyawo nga betwagala eri abuterevu nnyo n'ababedde kansuubire musobodde okubeera nga mubeewulirirako bagenze maaso ne babeera nga mu katambi ako basaba King Saha abategekereyo ekivvulu nga kyose kya lukale si ky'abantu bangi nti akiteeke ku Serena bagende nabo babeere nga mwanatu balya ku ssente zaabwe nti ebyabadde Lugogo babirabye era babadde beegomba okgendayo
naye baatidde olw'ensonga wabadde wagenda beerayo abantu bangi ate bo ng'ababedde tebaagala bintu by'abantu bangi, baagala ebintu nga ayagala anyumirwe nga tewali agenda mulinnya ku ngatto, tewali agenda mukoonerera, kwegamba nga bwe mubimanyi ebya level eri ku Serena bo bye babeera bibasinga okubeera nga mwanatu abaagala. Mu mbeera eyo bwetyo ate tumanyi oba King Saha ekyanakikola naye nga katulinde ki ekigenda okubeera nga abwekityo kivaayo. Updates zonna tujja nga tuzikutuusaako butereeve. Ekyo nno nkyongera kulaga bulazi nti omuyimbi ekyamazima ayagalwa era guno omulembe we tuguyita ogwa King Saha tuba tetukoze ensobi. Ekyamazima omulembe gwa King Saha kyo ekituufu ge mazima amatuufu. Akasajja omulembe kaguwambye kayimba ebya ddala ewatali kubeera nga kasaagirira. Kale obadde ku Jika Media kusaba subscribinga gwe atanaba akusubscribinga, nawe atana likinga video gena maaso bwotyo oberenga mwanatu ojimpeera like video eno tuberenga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidadi sana. So tubabuuzaako mwe abawangalira mu mawanga ag'enjawulo ne tubeebaza n'egyo gyonna gyonna agye mutuusaako engalo. Wekumire bwekumizi ku mukutu gumo gwa Jika Media. Subscribing atanaba, likinga, commenting endowoozayo mu comment section tuberenga tuwuliziganya ng'ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Nawe alina kyagala tuwabulamu nga omukutu osobola okiyisa butereevu mu comment section ne tubeeranga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidadi sana butereevu. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.